Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegatako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaliro nkuleetedde eddagala ligenda kuyamba bulungi nnyo. Ligenda kuba likuyamba okubeera nga akamwako tekabeera mu malusu mangi naddala nga mutanisa ensonga eyo ey'ekikulu. Nga bwe mukimanyi tosobola okubeera ng'oyagala kukomba ku sowaani naye ng'omukyala akikugaana olw'ensonga nti akimanyi nti amalusu go omusiiga amalusu ne gayitira obungi. Ekibatama abakyala kibatama oba muli mu mutima asobola okusirika n'atagamba naye nga kimuyisa bubi. Abo abakyala mwebali ng'omwami osazeewo okukomba essowaani naye omukyala oyo n'awulira nga kimuyisa bubi olw'amalusu okuyitira obungi ng'awulira gasusse obungi. Kati n'olwekyo bw'obeera oyagala okuyimiriza amalusu ago okuba nga tegajja kubeera mangi mu kamwa, nkusaba ofune omubisi gw'enjuki. Omubisi gw'enjuki mulungi nnyo mu kamwa ne gabeera nga gajja kubeeramu matono nnyo. Nga mukimanyi nti mulimu abantu abana amalusu amangi ate oli w'ogenda mu mukwano ne munno olina okukimanya nti amalusu ago gabayisa bubi naddala ng'obadde ogenda munywegera. Gw'omwami gw'oyagala okukuuma akamwako ng'amalusu tegakusumbuwa, nkusaba ofune omubisi gw'enjuki ogwo. Obudde we butuuka obw'okwegatta ne mukyalawo oba okulaba nga wabulayo eddakiika nga 10 oba 5, nkusaba osooke onuune ku mubisi gw'enjuki ogwo. Osobola guteeka akajiiko n'obeera nga onywako oba ng'onuunako, kisinziira oba oteekamu kantu konna oba lugalo n'olunuuna n'olukomba lwonna, naye fuba okulaba nga onuuna ku mubisi gw'enjuki ogwo. Kigenda kuyamba okubeera nga amalusu tegakusumbuwa nga muli mu nsonga eyo ey'omukwano. Kigenda kuba kirungi nnyo kuba omubisi gw'enjuki ogwo mulungi nnyo ku nsonga eyo. Buli we gubeera mu kamwa amalusu ago gaba tegajja kwesomba nga bwe gabeera geesomba nga teguliimu. Kati n'olwekyo nkusaba onuune ku mubisi gw'enjuki ogwo naddala nga mugenda mu kadde kali ak'omukwano. Nuuna ku mubisi nga wabulayo eddakiika nga 10. Kigenda kukuyamba okukuuma akamwako ng'amalusu tegeesombasomba. Kigenda kuba kikuyamba nnyo 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 gwe wenna omwami oba naawe omukyala osobola okukikola. Kigenda kuba kikuyamba bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegatako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.